By officially launch the National Cleaning Days to be conducted nationally every last Saturday of the month from 7 a.m. to 10 a.m. by everyone living in Uganda for God and my country. Starts now. Kasasiro ono tulina omumalawo. Wekiri mama. Mwena chairman alikuwa. Era kolabo lyo mwana. Chairman alikuwa agenda kulala. Tewali kasasiro asigala mu kibuga. Tusaba kasasiro baleke kuleeta bwe bati. Balete kasasiro ngali sote. Ebyengoye bibere ku kibeera kyabyo. Ebifunda byokka. Ebifeera byokka. Leka kati bamuleta ne bayiwa mu yibwe bati. Bitawanya tufiibwa ebifeera bisobola okukolebwamu ebirala ebintu ebirala ebivunda bisobola okutwala mu nnimiro tukikendeeza ne kasasiro so kati birengeri gye babireetamu bino nedda ekyo si kirungi kale I've got an 10 seconds. naye eggwanga lyonna katuddamu nga 29 omwezi ogw'omunaana tewalikulanga kulala kale temwekwasa ebadde short notice kati 29 omwezi gw'omunaana wala mweteekateeke abeebaka polisi ejja bajja mu kitanda Semwanga kwayo. Semwanga hapa mifano Semwanga olikifaananyi anaiboka si koteka yeksaulete kikoto kechapo Minister wa Health Gamba temuja kuyonja Ujeti yoreka sasirele Ujeti yoreka kukia babili Saja. Ala sisi na mpira. Home clean. Minister wa Gavana na yeye Boss. Solve. Ayume na yeye Madam. Nabo soko bagenda kukuba kasasiro. Kitirawo.
mukwata betakwatako oba temukoze Katonda aboneremu amaanyi. Uliwo italo kamera. President Yoweri Kaguta Museveni ne Mama Janet Kataha Museveni babalamuziza nnyo mwebale okuja ensi n'obutonde bwaffe. I heard the Honorable Wanywa was saying mwebale kuja okulongoza eggwanga lyaffe. Nze Namakula Aluko Jessica So today is a national day, and I request you to allow me to speak in English. The exercise today is going to be a good example to all of us that together we can have a clean environment. A clean Uganda, as I said again, means a healthier family, safer community, and a stronger image for our country. As you all know, that Uganda is one of the most suitable destinations for tourists and investors globally. Let us therefore make cleanliness a daily habit, not an occasional activity, and each of us should play our part. Uganda will be clean, healthy, and prosperous with all our effort together. It is with great honor that I stand here on this very special day of the launch of the National Cleaning Days initiative that was started by His Excellency the President and to be launched by you, the Vice President of the Republic of Uganda, Major Retired Jessica Rose Appel Alupo aliyomu bwatieka. Bana Uganda bannange mwenna, kino kye tukola tumaze omwaka mulamba nga tufumba, because the cabinet that was held on Monday 11th August 2025 approved the National Cleaning Days initiative and for the launch and implementation. Allow me to congratulate the National Organizing Committee, which I chair. The National Organizing Committee consists of the Vice President, but the Vice President is too big, and so I'm there. The Minister of Health, Office of the President, Minister of Water and Environment, Minister of ICT and National Guidance, KCCA, KCCA, committee, Ministry of Local Government, Bonabona ministers. In fact, we say, let this be the whole of government approach.
gavumenti yonna mweri nga minisita wa Health bw'abagambye ebitundu 75 ku bulwadde obutitigomya mu malwaliro obusinga tusobola okutangira era buva ku bujama, ebiddukano, omusujja guva ku bukyafu olw'okuba tosobodde kusaawa ensiko ekuli okumpi oba okugyawo amazzi agalegamye, ensiri ne zizaalira omwo ne zivaawo ne zijja zikuluma oba ne ziruma abaana, ekivaamu omusujja ne kutukira ki abaana baffe. And so once this initiative is implemented, I mean the National Clinic Days, we will strengthen our commitment to enhance household incomes. How? Because abantu baba tebajja kulwala, that means abantu baba tebalwadde, abantu baffe bajja kuba balamu ate bakole emirimu gyabwe. Your Excellency, we have a slogan for this day, and it is as follows: a clean Uganda is everybody's responsibility. Uganda ennyonjo buvunaanyizibwa bwa buli muntu, oli mwana, oli mukyala oba oli musajja, ffenna kituvunaanyizibwako. A clean Uganda is everybody's responsibility. If we embrace this slogan, we shall be agents of change in our respective communities. We shall be able to change mindsets of our people. And this resounds the critical role that proper waste management, sanitation, and hygiene plays, not only in a prerequisite to health, but also for the well-being of tourism and everybody productive. And so members, sagala kubamalira budde, we have the guidelines. Tuludde nga tufuma abagali tukoledde mwaka. Here are the guidelines. Ate buli muntu gwamuwadde omulimu gwe. Minisitule ya Health obuvunaanyizibwa bwayo ebumanyi. Byonna biwandiike muno. Abambadde baga tutigudde mu bugwi nedda. Nga bwe mumanyi gavumenti yaffe ya NRM yo eyina oli tumuyita champion, the lead champion. President ye lead champion. Era kyemanyi naye waali saawa zino ateekwa kuba ng'alongoosa. Mumukubire mu ngalo ez'amaanyi. Kakati champion tasobodde kujja n'atusindikira champion omulala. Wuno mumulaba. Ate ye yakedde ffenna n'atusooka. Oyo naye champion. Madamu njagala okusiima. Kubanga wansoose ate nange ndo bamanyi sisanga naye mbadde ekyabula eddakiika 10 omukolo gutandike naye nsanze wansoose. I want to apologize. Nze naali badde nkwaniriza. Si kyekyo obudde bukyali twagala kweyongera okulongoosa. Buli muntu ali wano tukyayagala okukola obudde tukyalinayo essaawa namba. Ficamos queimando já. Qu'est-ce que c'est, chef? Oui, chef. Qu'est-ce que demonstrate when she has gloves. And I request that those are the pictures we take.
Sebo weefuge ate oyingiridde wenteeka wano kanakwagala naye wedda oye bisi Honorable Diana. Honorable Diana inakusemberera. Honorable. Ebimu bya kukwata bukwasi. Walai. Nyina sikana na. Binonga bikivi bino. Byakwata bukwasi. Oyo mama mabira. Kasaba. That's what I'm saying. Mama majekere. Mama majekere wampe. Nange kutarombo setuka. Wana la mama. Kano tugenda kamala ukakasasi. Oyo yakulira kitu kumoyo. Ono yeri yakulira arwa. Yeri yakulira lira. Ono wama Uganda. Sande pite province. Amajengo naga wendeyo. Wali. Private sector weri. Oye kasasiro. Ewali akali. Ne minister wa hedese uno. Ne security ya uno. Yeah. Right Honorable Prime Minister Karibu, thank you for joining us. We want to appreciate Right Honorable Prime Minister and I want in a very special way to recognize the Deputy Premier Hajat, Right Honorable Nakadama, the Mwarawafi Ave Busoga, Wanukum. Muli Minister, Muli Minister of Office of Vice President, Muli Minister of Environment, Mumani Mama Mabira, Banakse Jibanangi, Twagala Obeazo, Okubebaza. Beatrice, I see Honorable, you know this language. So, to kickstart our national launch, ladies and gentlemen,